ebya Namwandu wa Lawrence Kakooza bibino banangembirese nga weli nkola yaffe nga tutuna bakweyongera wala mbadde nsaba kano ka video kampele correct wenga tusobola okweyongera mu maaso ate nga ye Barbie Kyagulanyi bagamba nga tamanyi kuzina akibamazeeko olunaku olwaleero ate ebya Don Asia nabyo bibi mbirese bibino kale katweyongere mu mawole gaffe nga nyongere kujjukisa sponsor waffe Haji Kivumbe nagamba jangu akulombere duwa ebizibu birenga biterera kale olunaku olwajjo Barbie Kyagulanyi kwanga show media ne yadigamba Barbie tubadde tumazi walolabe kuchanga bawo mbadde nkubuza walolabe ko video ya Barbie ngazina nedda neerwa kuba neno ku radio Barbie Kyagulanyi yakibamazeeko cause ba fans bonna wabogenze mu comment section ya comment ya Barbie we are posting the future fake for America abagizi abasinga bonna ba house managers abasinzira kuva Saudi Arabia Oman wawonna badde bamusaba okuzina era video kambale keleka video ka Barbie nga abakuba aka muziki Winnuaji atene devli rutalo sodija udani wali ku hashtag onyika wali ku hashtag au kola watu bana hashtag otusanga ku hashtag siri bisa bego Deko omukyala Don Asia tumanyi bizibu kibya ina ne fulufiga olunaku luli bali babiri nga banyumya bulungi nnyo nzijukira video mwaji abatwaji baletera wano kuwanda boyuji nga fulufiga bamitinze nani ne Don Asia katonna ko lwalero olwali lunaku lwabadde lunaku lwajjo kasuku yagenze na chako interview ewa fulufiga ate fulufiga nani okola ki okumuvuma ayandi ko mulangira buwe yujja kusiba family ya Kayima yakutida mu koti bichi era akate tetumanyo babitufu fulufiga yadaga muno bamutute mukomera mini babagina musiba family ya Kayima koze omuchala amanyikidwa nga Don Asia adayogeranye bifukule ku family ya Kayima naye nga kuwanda BUG mukimanyi chano ya feduka ku buli omu nawo so kutwa mawuli endowooza yo aho mu comment section nogamba byakola bitufa byeyongere maaso oba nedda kwanga nkimanyi babasinga babera ku chano ya fenga bakirabo kale atenga yawo tuyetuvuddewo bakagambibwa kigambibwa ntino muna 256 anytime now engagement wali eri e UK era ka video kako bagambe muno atandise no ku practice nga ejo mukolo yanga nakakulekira ka video osokoka labeko era nga nkomewo na mawulire gafe amalala. To be my lawful husband. To be my lawful husband. To love and to obey. To what? Love and to obey. What? Yes, to love and to obey. Obey what? Obey your husband. And obey who? Atenga film ya muna 256 tujivutekewa muna dedike wali UK ibintu na Lawrence Kakooza bisobodde abantu bambaga muno kati iyo video kanjikuwe video ya Mansion Falls baga ewasuubibwa gamantino gemazi ende mukeeko Mansion Falls kati bwe mundowooza yo bakwanga ye Calvin Kanja video nagamba mbuno tiyandibanga yafudde ki tiyandibanga yafudde amazzi kyandibanga byali plan osegera ina kulekera ka video ka Calvin Kanja njagala okawulirize bulungi okawulirize bulungi nnyo sagala commenting bukomentinze ng'overi njagala owulirize Calvin Kanja wagamba nga Calvin Kanja agamba muno mukifuzo ky'okumuta bati abantu tumanyi yagambye mukazi oba negamba obulo ky'omuta bati bandi muteze obutwa ne bumuta mu mpola ne kati kakulekere ka video udde mulago sente zitugwako tusaba Katonda awumule comment yabadde impitirivu nnyo kati dabayo omuntu bw'oba omulwazizaako anoga Katonda mutwale tukaabya amazige naye omuntu agudde ekimwatukira munna abadde yakakwanjula mu bwanji n'agandi ono ye wange gwe noga nti ndi mugumu nnyo
obugumu mu mukazi tebabunoonya omusajja gwayinza okwegumya naye omukazi kizibu obugumu buva munda obuvumu nenyiike nennaku eva munda muki munda tebagipretendinga tosobola kupretendinga nti ndi mugumu kyeyoleka bweyolese either oli oba toli. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gwe ali ku mukutu guno gwolaba simulala ye Haji Sulaimani Kivumbi omusomi w'eddwa kola ku bizibu by'abantu ebyenjawulo omuli ebizibu ebya bizinensi endwadde eziganya okuwonesa tegerekeka nina n'ekyoto ekyemikisa omuntu kwempandiika amannya go ku lupapula n'ensuula olupapula olwo likeddwa mu kyoto ekyo ebizibu byonna ebikuliko ne bibeera nga bisirira era ng'oyagadde okubeera ng'onsinkana ojja kuyita ku nnamba yange ya Airtel 07522 261 37.